Nkulamusizza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bassebo ne bannyabo? Y'osinzira okuba ng'ondaba essaawa w'ondabidde n'obudde bw'ondabiddemu olunaku lw'onfunyeeko nze Jamal. Oli ku Munansi Voice. Ndi ne Hajji Ashraf Simwogerere nga bulijjo okumulungula ensonga ez'enjawulo era mutunuulizi wa nsonga mu ggwanga lyattu Uganda. Webale kutulaba, webale n'okungoberera. Nkujjukiza TikTok vidiyo bu hits obusinga eno n'ogimalayo, naye genda ku TikTok account ofollowinge Munansi Voice ate ne ku YouTube channel subscribing. Hajji mutunuulizi wa nsonga ez'enjawulo, si bya bufuzi byokka, si bya waliwo ate ssebo amanyi alina n'emisomo asomesaamuko ku bantu abafumbo asomesa abantu abafumbo, musomesi wa katemba, musajja mulimi, mulunzi, musomesa wa ddiini. Eddiini togisomesa? Nze eddiini eri ku university. nze nkola bwe nti sisomesa nti nsomesa ddiini, wabula nze nga bwe ndaba. Owulira, eddiini tesisomesa ddiini era siri mumanyi wa ddiini, wabula gwe nga bw'ogiraba. Nze ngira eddiini nga nze bwenkola ki, bwe ngiraba. Ekyo kikola mu Busiraamu bwokka oba n'amadiini amalala? Bonna, kubanga ekisooka kimu nzoka nkubule ku ddiini. Kati olaba bino ebiri mu nnaku zino Abasiraamu mulimu ekibinja edda nga tuli Abatabuliiki, Abasalafu, mulimu Abasuufi, bwe kityo. Kati nze bwe mba mbitunuulira njagala kutunuulira nga nze Katonda yampa kye tuyita hikima, yampa amagezi. Neera naawe nkugamba kola ki, tunuulira ensonga. Omala okutunuulira ensonda, gwe nga ggwe amagezi Allah ge yakuwa okimanyi nti okkiriza nti ki, nzikiriza Allah wange bw'omu bw'ati. Kati ne ŋŋamba nti naye Allah ayinza okugamba nti yakola abantu abo bonna ajja kubookya omuliro, ate abo bonna ajja kukola ki, ng'ate wa kisa kingi. Ng'oŋŋambye osobola nti Ar-Rahman Ar-Rahim oyo ate atandike oli amwokya olw'okuba teyakoze kino, oli amwokya. Buli omu alina ate n'akola ekintu ekirala. Nze bwe mbeera nga ndi musomesa, ate eriyo omusawo, ate eriyo omulala, buli omu alina kye yamuwa. Nze nga bwe nkugamba nti nze Allah yampa nzannya emizannyo, naye ate yampa okuwandiika. Ekyo nkyewaaniramu. Buli muntu bw'okikozesa obubi, Allah ayinza okuwanga yakuwa amagezi oyogera bulungi nnyo, omuntu n'omumatiza n'obeera muyaayi. Ate oli ye n'agakozesa bulungi nnyo. Okitegeera? So nze tobulaba siwagira nga gwe oli wa muliro, bwe tukoze bw'otyo oli wa muliro. Saagala abajajinga bannange, saagala muntu ajajinga muntu ky'oli wa muliro. Hajji nsanyuse okukulaba. Nange bwentyo Olulira ku Bannayuganda salaamu. bannange, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusa nnyo, mwebale kuwagira era mugende mu maaso ne channel eno mubeere nga mutuwagira. Bingi bijja kujja. Dokita Muganga ebyo wabiwulira? Naye nze bw'oba ombuuzanga ndi mpulira kati bw'ogamba nti ebyo wabiwulira ate obanga nzije mu Uganda, ekyo kye kibaddewo, buli omu kyayogera. N'osirikira eno nga tovaayo kugamba ku wansonga gwe nawe olina anti kyekikuleese kyekikuleese omanye endowooza yange. Dokita Muganga yalabikira ku lisiti y'abaweereddwa obwa minisita era nga mu internal affairs yali agenda kubeera omukulu eyo, naye yagenda okuveetingibwa oba okusunsulwa mu kakiiko ka Parliament n'asangibwa ng'alina obutuuze bwa mirundi ebiri nga mu Canada ate nga Munnayuganda, ng'etteeka terimukola ki. Eya Rwanda yo teriiko, ya gundi yokka ebbiri. Ezo ze bagamba ziriko mbu era alina n'ekyalwa naye kyenkakasa mu Canada ate Munnayuganda. Naye ate waliyo mukwano gwe omuyita Mwami Gachumba
yavaayo n'akuba emmeeza actually n'ayogera ne ku kintu yakiddizeemu kubanga ono bagwakubiri bagwakusatu kye bayita M23. Haji mu ndowooza yo mu ntunula ye y'ebintu tetumanyi M23 yali ategeeza ki naye akyatambula kubanga nze M23 ngiwulira nga rebel group. Naye mwami Muganga actually n'addamu n'atulaga n'agenda e Mukono eyo mbuyo gye yazikuba bakadde be atwalayo n'ebimuli atutwala ne bannamawulire. Haji ensonga ya Haji Muganga kituufu etteeka we liba limuganje lwaki kiki kye bayinsisitingako ennyo kubanga waliwo abagamba abannalwanda bagamba naddala mwami Gashumba lwaki alina okubeera minisita. Etteeka ligamba bw'oba olina obutuuze bw'emirundi ebiri oba egisoba mu gumu etteeka terikukkiriza kufuna bwa minisita. kati lwaki yavuka omwana balala nga byana. Omanyi usually ekisooka kimu ky'oba omanya tebakulimba nti Museveni yalonze Muganga nga tamanyi. Olwo intelligence yaba tekola. Yabadde akimanyi nti era nga manyi bagenda muggyayo. President Museveni bannange azannya ebyobufuzi. Okimanyi nti ekyo kyokka kyokka okugaana Muganga kirina bye kyagambye omusajja ali fair. Byakola ali fair. Etteeka ligambe toli mugaanyi. Yalonze gundi ng'akimanyi. wele nga akitegedde nti alina obutuze Canada alina wano amumanyi. Akimanyi. Bagenda omuteeka abantu mu maaso nga buli omu bamuveetinze dda. Ng'akimanyi ate era ng'akimanyi nti oyo bagenda mugaana. Akimanyi ekyo nze tonnimba bukyabaguddeko awo. Era nga baagala bamugaane. Yeekwasiza nnyo Tayebwa. Nze bw'aneekwasa Tayebwa. Yasinza okiteekamu amaanyi. Kaakati kankuweeyo kimu. Ani asiba bya Eddie Mutwe? Teeka oba muntu. Era ng'omuntu oyo bw'agamba nti babatereero tebasulayo. Solo apadonize bangi. N'ekyo kubanga paalamenti eri yiye yatuula ne balonda. Nekino era asobola okusayina n'agamba muleke. N'etteeka balikola ki? Bali bendinga ekiro. Eriweta. Eriweta. Ekintu ekyo nze nkiwulira n'eŋŋaano gandi President Museveni atuzannyidde ku bwongo. Nzannya ye ya byabufuzi yakikoze bw'ati akikola bw'ati. Ate nakukola ki? Emanyi ekyo kyongera gundi amaanyi. Muhoozi. Ekyo olaba ng'ekya Nabbanja bwe kiri. Nakyo yali si Nabbanja. Triple A. Anita Among. Yali akimanyi. Yamaze n'amusonyiwa. Kirayi kati tubugire bwetu. Ayo ogenda kuvaayo. N'aleeta gundi nti yamukoze. Muhoozi. Yamulabye. Omanyi kati byonna biri ebigenda maaso mu paalamenti kiraga nga Muhoozi alinamu ki? Mukono. Alinamu omukono. Alagira. Alinamu omukono kale kantole bwekyo ayogera n'apropose. Ekikolebwa. Ekigenda mu maaso. Nekino ekikoze kigenda era eri ani? Muhoozi naye nga ye kakati n'alyoka akola Abanyarwanda ennaku zino Abanyarwanda babadde bamama babifuna bulungi. Ekyo kyonna akimanyi. Mwenna muli eno mugamba nti era Abanyarwanda bakola ki? Babawadde obutuuze. Manya babawa bajja mu naye n'akikola openly ng'agaana. Naye tomanyi bameka bayitawo. Naye oyo omanyi eri waggulu ekyasinga okwonoona Amiini engeri gye wakyaliwo kootusi bwe zaali zitakola nnyo naye nga weziri oba kootusi zaaliwo ku Amiini naye nga extrajudicial ebyo okutta abantu kyaliwo nnyo. Naye Amiini yattanga banene. Akutte Luwumu, akutte Ojeema, akutte Obosa Ofundi. Kati njagala otuulemu nga nti wano mu Uganda kati wetuli kati
ani Archbishop yani Bakote Kazimba Kazimba. ani Inspector General wa Police ya Abbas basi yakagaba abo Yama kuleve Bakote basi yakagaba nakwata Minister wa Internal Affairs yani yali obosi Fumbi babakwata olunaku ne babata nti bafidde mu accident. Nze natunira jjajja bambi nali mupi oba tifaawo ensi nange ikoze eki newuniikiridde abo be battira ku State Square Masasi ensi newuniikirira kati yeeteekako ye nga ate abo abanene takwata buno nti anoonya ddala kinuusi ennyini Inspector General of Police yali Olyema Minister wa Internal Affairs obosi Fumbi n'agenda ne babata nekeera ne batugamba bafidde mu accident. Kati neebuuza abantu abaali abakulu mumbeere ye kati wano obulawuzi bakutte ddi mutwe ne bamutika kati gamba abo owulira so ne bakwata ali Dr. Sembegula Kawempa in fact yawali eddwaliro lye Kawempa wali eddwaliro lye ne bamuyisa mu bwayise bantwala bazzamanyi kakati budde wa bannange okutuuka ku ekyo tuli ku Dr. Muganga tuli ku Dr. Muganga nti ekindeesezza ekyo nga gezaako kugamba nti waliwo amagezi engeri gundi byakwatamu ebintu ne bw'aba akwata abantu bano nga gambye nti tuvudde ku kyabuyeekera kyemu 23 oli n'avaayo n'ayogera n'asigalawo nga ate mukubuulira Muteresi Museveni amuterese Gasumba esawa yona asobola omukwata Gasumba oyo tulire teyamukwatako bamukwatako ebyobufere akufuula aseti ekyo kyayogedde aseti ye maaso eyo baleete bagundi bagikubbe awo Gasuma agamba bannange ebyo sibimanyi naye wayogera obutambi ne buvaayo amulaba amuterese amulaba tannanyeenya ku ntebe linda lwaliyogera ekinyeenya entebe obuzibu bw'entebe obuzibu abyogera byonna n'abimalayo naye tannakola ki ofiisi naye bukeera enkya Gasumba oyo akola mistake ng'ekintu kyakoze kinyeenya entebe anti tekirinawo kinyeenyeza kati tewali era naye talinaayo oba lwakuba ali saidi nye ya Pierre Oyunga emufevali ebyo byonna byonna tebigira bano yamulaba President Museveni abatamumanyi ate be basinga obungi bannayuganda tebamanyi mwami President Museveni okola ensobi kubanga eyo ensobi nnene nnyo naye ogikoze mu muki mu mukwano bakyakutwala nga kiki agezeeko akola mistake aba okulisaizinga Muhoozi kubanga kijja kutuuka ekiseera naye atuuka okulisaizinga Muhoozi oba Museveni kuba yamukulisaizingako n'amutereka teyeerabira kyekisooka Museveni eyo bw'omussa eyo ng'ayita mu luweero omwo ayita omuntu erinnya n'ogamba ng'amumanyi yasanga edda 45 years ago amugamba so Gasumba omuleka n'ayogera naye ye yekka yakola zi traps ze
ani Gashumba Gachumba ajja marazi ye kwe ye 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 ali akoze mu kwetega aha ubuda butego bwe yeetega yekali yabwekoledde exactly kino ekyatugamba mbu simanyi yabatwalawa muganga yabatwalawa mpozi emukono emukono Kabuli Amini neeri Saudi kati omwana Jaffa bw'akutwala ku Kabuli ya gundi ng'agamba Saudi nti ono mulangira nti ono Musaudi Kabuli ekyo yakoze kya bwereere ekyo yakoze kya bwereere kibaazika wano bakadde baaga ekyo tekikufuula muki okulya n'abalangira tofuuka mulangira ekyo baakoze kya bingi nnyo ate byakoze ani ebiyonoonya muganga Gashumba byakoze ebingi ate okwonoona muganga ayongera omuvundu naye mukwano gwe ate mukwano gwe notandika mumukola ebyo waliwo ensonga gye tutalaba eri munda etuuse okugamba Gashumba nti bw'oba temutadde ku bwa minisita mujja laba wano ku M23 obwo bwe butego bweyekola obw'ekisiru ye kennyini ansonyiwe Gashumba si tali awo nti mukwano gwa naye muwanya ekitiibwa okusinziira ku byayogerwa naye kino kinene kyamubuuse ate ne bw'aba teyeetegereze ye ku mulembe gwa Museveni era yeetega eri Uganda nga country Uganda nga kuba tejja kuggwawo nkya era tejja kuggwawo ku Museveni ensi yoweeri naye ng'ofubutuka ekigambo nze nakolako waliwo gye bayita Lwamwanjwa it's a refugee camp eri Kamwenge eyo nali ngenda kukola documentary n'abaana abalimu okubatendeka ati babeere nga bafulumya obuzannyo obubakwatako naye refugee camp nene etwala ebyalo 13 nene nnyo 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 naye nensangayo omusajja yaliwa M23 naye ng'ayera naye eri yali infact eri yali gavana naye yali ayera mu kampu eyo ng'ayera mu offices eza UN naye nanyumiza M23 kati ate ye muganda we yayingira M23 bamunoonya ate nga yeekwese ku faamu ye nadduka esitole ennene nnyo nadduka yamalira mu kampu yaabwe nga bamunoonya gavumenti yeeri yamunoonya ku biseera bya Kabila kati M23 eyo emanyiddwa kibiina kyabayeekera ate abayeekera abaki abali attached Abanyarwanda Abanyamulenge kubanga era so kibi nnyo kubeesembereza si kubeesembereza okubeetaayingako kubanga ye kyakola kubeekubeesezaako abeesibyeko si kwekulubeesa abeesibyeko kati akugambidde ddala nti mukyazannya ojja kulaba wano ekyo kyayogera kinene kyenva ngamba nti oba ayogera naye ng'amanyi alina baakingi ayogera alina backup naye backup eyo nga yabuze baakingi gwanzi gyabadde naye ani abadde sipiika naye kimanyi baakingi omuntu okuggirawo eddaala n'ayiteeka wano okutemya kw'eriiso kira bwe kuti emmoloka olumu twali ku mukolo ogumu Ssebaggala oyo yali mugezi nga nekigundu waali kati ate eyo sigendaga twali ku mukolo gwali wa Haji Bombe kuliko Ssebaggala Kigundu atudde bwali abasajja abo ab'amaanyi owa Coca-Cola ogundi bagaalibo batudde mu kasolona kange nange nali okuba nga oli mulamu wange yali azaala Bradway kati
Kibagala kyava agamba Kiggundu yayingira ebyobufuzi ko Kiggundu nti nze kambeere ne economic empire yange emala. Sulaiman buli kyava addamu n'amugamba nti kitaawe gwe okimanyi nti oli ku economic empire eyo naye nze ow'ebyobufuzi nkwata kabayiro ku lunaku lumu akamyufu n'engisazaamu. Bonna ne baseka. N'asazaamu economic empire agisazaamu nga kyakusaaga. Naye okimanyi nti baasazaamu empire ya Kiggundu mulundi lunakwo nti banka tewali, nti kino tewali, nti kino tewali lunakwo lumu. kakati n'omukulembeze bwabwe ebyobufuzi bwe bitambula teweetega maggwa gy'olaga ate oli eno ate n'okasuka amaggwa gy'okola ki ekyo kyeyakoze. Ate ne muganga yayongedde okumwonoona, yayongedde okwonoona muganga. Kati ne bw'alwana atya kubanga abadde gundi vice chancellor wa university kinene nnyo. Kati kitandise n'okulaga kubanga ate ye yakomyewo n'atugamba guli omusaala gusinga ogwaki omusaala gwafunanga vice chancellor gusinga ogwa minisita. Kati alinga alwanya okufuna ekitiibwa. Jjukira ekitiibwa ekyo ekigaba paasipooti. Sente entono naye kyekigaba paasipooti. Owulira kakati era tujjukira mukulu ani omugenzi eyali CDF Nyakairima we yabeera mu kipeeka yakambuwala nnyo okugaba paasipooti naddala okugabira Abanyarwanda. Era awo nzijukira ne Zit Caritas oyo omukyalo oyo Nyarwanda baamunyira paasipooti olimwana Mutegeezi Kalisimbi. Era ye n'agenda n'akola ki n'afuna eyi Rwanda. So ekitiibwa ekyo kinene nnyo oba olagira era bakola ki bakyagala nnyo. Naye olaba Museveni Ssebo yagambye yategedde n'amugobawo, yategedde nti amuleese. Kati kamugobewo mwe munaddamu okwogera nti ate ayagala kuwa Abanyarwanda paasipooti ng'agobe yaleese yennyini Omunyarwanda n'amugoba. Ate oba otandikira wali omusajja bamugoba. Kati gundi ani Gachumba akirwanirira niye Pulezidenti Museveni amanyi era si yali responsible okuzigaba naddala. Kijje mweyongedde okukakasa tulaba musajja tayagala n'Abanyarwanda wano bamuggyeyo. Nze kati okuŋŋamba musimanyi baamugobye n'oŋŋamba Pulezidenti teyategedde. Yabitegedde bulungi. Then intelligence tekola. Intelligence tekola. Intelligence ya Museveni ekyo yakitegedde ddala. Eyo Hajji Ashraf simwogerere. Hajji abantu bawe enamba y'essimu. Enamba y'essimu yange obutabo. Bana mpandiika ebitabo. Si butabo, mpandiika ebitabo. Nze mpandiika ebitabo everyday nkola chapter. Chapter yange ebeeramu mbala nnyukuta sibala bigambo. Owulira chapter yange ebeeramu ennyukuta 6 everyday. Kakati chapter eyo n'empandiika buli lunaku gwe n'ogoberera sitoole bweggwaako ekitabo ne kifuluma. Ntera kifulumya ndekayo oluusi chapter mmeka nga 5 kubanga nina WhatsApp groups abaagala okusoma basobola okukola okujoyininga. Omuntu asobola okukubira n'ajoyininga WhatsApp group eri essimu gy'onkubirako oba WhatsApp gyogera eri 0756 12 6515 nga nkuyunga ku $1,500. Nze yange si kalenda month, buli mwezi $1,500 w'oyingirira wetutandikira
nga tukuwa n'ebyemabega okugera mu maaso. Kaakati n'endala 07811 ng'ojja ng'osoma ng'oyingira everyday obeera osoma. Kyekyo bannange nga tubeera bulungi nnyo. Tweyanzenge Hajji Ashraf Ssemwogerere ndowooza ye mutunuulizi wa bintu mbeere muba endala kuba enamba y'essimu gyakuwadde ne ku screen awo eri osobola okugitaapingamu n'omugamba Hajji njagalayo ebitabo ebiti njagala kukola bwe ne bwe njagala kujoininga WhatsApp group kubanga musomesa mu bintu eby'enjawulo. Akuma takumira mpeera mubale nnyo okungoberera subscribinga tekeko awo ka plus button kiba kinkolera ddala bulungi nnyo. Nze Jamal awangalisa Basajja Kabaka wa Buganda.